nnaku zino waliwo batataaganyiziddwa mu ntambula yaabwe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga balinda okumanya ebivudde mu kukeberwa ekirwadde ki COVID-19 ebibadde bijja mu ngeri y'akasoobo. Abatambuzi okumanya bwe bayimiridde ku kirwadde ki COVID-19 kyabuwaze eri abafuluma eggwanga n'abalingira. Kati okutereeza embeera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, gavumenti yeddizza emisoso gyonna egikwatagana n'okukebera abo abayingira mu ggwanga. Tusazeemu nti tugenda kukebera abantu bonna abayingira mu ggwanga, oba ova mu mawanga 10 oba mawanga amalala, yenna ajja kuba ayingira mu ggwanga tugenda kumukebera. Naye kati tukole entegeka okulaba nti bw'oba bayingidde mu airport bamalemu akaseera katono, kubanga ekizibu kimu okulindirira results, naye ebyo byonna tugenda kubikolako. Kebera kubadde kukolebwa aba private sector abadde bataleko laboratories nga 6 be bakebera. Tusazeemu nti gavumenti yegenda okutandika okukebera abantu bonna abayingira. Bo abalambuzi bakukeberebwa bakkirizibwa okugenda mu hoteri gye basula ng'ebyo bajja okutegeezebwa mu bwangu ebiba bivuddemu. Abanaasangibwa nga balina ekirwadde ki COVID-19 bakubeera mu karantini, so nga abatalina kirwadde bakkirizibwa okweyongerayo. Abajja kuba balina visa ya tourist abalambuzi tugenda kubateerako desk ku airport, olutuuka babakebere mangu tubakkirize bagende mu mahoteri, then results ezivuddemu zijja kubasanga mu hoteri gye babeera. Ssente z'okwekebeza nazo gavumenti ezisazeeko okuva ku $65 okudda ku $30. Babadde bakyajinga ssente $25,000 eza Uganda, ng'osasula mu dola ng'osasula $65. Naye gavumenti bwe betandise okukebera tugenda kuzisala abantu basasule $3. Embeera eno wabula ekwata ku abo abava ebweru w'eggwanga bokka. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ennyonyi ki Civil Aviation Authority kitegeezezza nga kampuni ezikebera abantu COVID-19 mu kisaawe Entebbe bwe zikkiriza okwataganyizaako abasaabaze abatataaganyiziddwa nga kibakulwawo okufuna ebyavudde mu kukeberebwa. Abamu ku bano baasubiddwa n'ennyonyi ze babadde balina okugenda nazo. Tegenda kusaba basaabaze kuzisasulira newankubadde nga mu kusooka babadde bakoze tesiti emu yokka nabo. Kati bagenda bajjako tesiti y'essaawa 48 wamu n'eyo ey'essaawa 6 nga tebabakyajinze. Ate tebagenda kukoma ku ekyo, bagenda n'okubayambako ku cost ya tiketi eno. Buli lw'obuukinga tiketi mweyongeramu akasimbi akatonotono wakati wa $10 oba $15 oba n'okukkako wansi, kisinziira ku klasi ya tiketi gy'olina. Kati laboratory negenda kubebayambako bitundu nga 5 ku 10 ya cost eyo. Kampuni 6 ezakkirizibwa okukebera abantu COVID-19 ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe.